kodi eyo ebintu bijja kubeera nga bikutambulira ddala bulungi. Dine mugano wange Joshua ono nno atunuulidde nnyo Makindye Ssaabagabo era kamala okubeera nga atubuuzako omusajja wa PFF ate tulabe wawe tugenda okuba nga tutandikira mu nsonga zino ez'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga. Tukwaniriza ssebo. Kale ssebo, nsanyusa okwesinkana ssebo. Nange bwentyo ssebo. Abalabi ba KTV n'abawuliriza ne bannayuganda mwena njagala okubabuuzaako nti mwasuze mutya. Mukama Katonda yeebale kubakuuma, yeebale bayisa mu kiro. Abakedde okugenda okukola mbasaba Mukama Katonda abateeremu emikisa. Abafunye obuzibuzibu basaba Mukama Katonda abayambe abugonjoole. Erinnya nze Joshua Makula Muna Ssaabagabo era nga ndi munnakibiina kya PFF. So abantu b'e Ssaabagabo, abantu b'e Bunnamwaya, Mutundwe, ab'e Namasubwa, Masajja, Busaabala, Mutungo, Ndejje ne Seguku mbalamusizzaako. Makula Joshua, amakula ga Ssaabagabo. Okay. Mirembe zooni yonna. Yonna wawo. Waffe ssebo. Gyonna gy'otwala eyo. Weewaawo. Kale, ndowooza tutandikire ku ngeri gy'olaba campaigns zitambulamu. Zitambula zitya campaigns? Naawe oli kunju, enkola eyiyo ya lukale oba digital nga luzzi. Okay. Byonna olina obikwasaganya ne bw'obeera mu kalulu olina okufuna personal touch n'abalonzi n'abantu b'ogenda okukiikirira, abantu b'ogenda okutuusa eddoboozi lyabwe mu parliament. So tubalumba nju ku nju, kitundu ku kitundu, trading center ku trading center. Olumu ne tukola n'enkuŋŋaana okusinziira ku busobozi nga bulabise. Naye nga avenue zonna tuzikozesa ya digital n'eyokutuukirira eri abantu. Naye njagala okwebaza abanna Ssaabagabo obubaka bwange badde babulisiivinga era nga bw'okatajirya nsolo ku kizigo kweri. Zitambula zitya campaign nga tunuulira enteekateeka ennambika y'akakiiko ak'ebyokulonda ssaako ne security eweereddwayo byonna bitukubiremukko ku torch remarks. Ekibuuzo bali kubuuza kya mirundi ebiri ku level yange n'ey'aba president. So nja kugamba ez'aba MP so far naddala mu Ssaabagabo zibadde zitambula bulungi. Tunafunawo ene political security threat. Ababaka bonna abeesoboddeyo abaagala obubaka badde batambuza bulungi campaign zaabwe. Waggulu tukirabanga campaign bwe zaatandika ez'aba president okuba ndowooza nga 29 ogw'ekkumi paka ndowooza gy'oli abalamu wiiki ng'emu bbiri mabega. Security ebadde ekuumye empisa, poliisi ebadde ekuumye empisa paka we yavuddeyo n'esiiwuuka empisa. Ndowooza yatandikira Mbalala eyo kala zaayo entuufu ne zitandika okuva, teyagala abantu batambula mu mirembe. So poliisi singa eddayo ku nkola gye yaliko kuva ku ntandikwa kuba kampeni zaali peaceful nga abantu bakola emirimu gyabwe nga bawagira n'abawagizi baabwe. Naye kati kirabika nga balina bye batajetinga, bakulaba nga olina crowd enene nga bagidispersinga. Kyokka nga ate candidate owa baasi ye tewali kibamunyegako, ndowooza lwakuba yaduumira. Naye nga sofa kampeni zaali zitambudde bulungi paka poliisi etandise okutataaganya. Olowooza ababaasi ate nabo bavaayo bagamba nti ekyo kikolera mu aba opposition? Bwe kiba kitukolera basooke bakirekerawo tulaba bakinaatukolera. Kuba nabo weetaaga ne babakubamuko ne bamanya nti kibakolera. Omanyi waliwo ekintu obulamu life, obulamu kyekintu ekyalina spare. So omuntu omukuba teargas, omukuba pepper spray, amasannyalaze genda bakuba abaana ago galina side effect. Olumu oyinza obutajja immediately naye amasannyalaze overtime ezo rays we zikuyitamu zibeera ne side effect with time. Eyo gyowegendereze abantu abakola mu x-ray batuuka ekiseera ne ziba affecting nabo wadde bambala protective clothes. So ne kino bwe kiri. So chemicals omukka abaana gwe bassa with time gugenda ne guba affecting. Kyobola bannabyabufuzi tubalabyeko ng'ajja n'afa naye ne babuuza yafudde ki nga tebakiraba. Olw'okuba eyo process government gye yamuyisaamu ng'emuto kyalinga twakiraba ne Zimbabwe.
omusajja yali akulira opposition e Zimbabwe amuyitanga Munanangwa ase Munanangwa yafa out of the blue nga ne mugaba yakavaako wati walowooza agenda gira n'afa naye nga effect yava ku kiri eri prosecution gye baamuyisangamu wiki ebbanga lyonna emabega eyo so ne kati gavumenti police amagye wakati ndayo amagye geefuze nnyo security naddala y'abali ku ludda oluvuganya gavumenti tewali nsonga lwaki mutulugunya abantu bano tewali nsonga lwaki mutulugunya Mwami Kyagulanyi tewali nsonga lwaki kandidate yenna ali mu opposition mumutulugunya kubanga bwafuuka president w'eggwanga ate mulina okukolagana naye mulina okukola naye alina okubeera komanda wammwe so ekitongole ekya security tuddeyo nga bwe twatandika nga kampeni zitandika tewali nsonga lwaki mukuba abantu bano bannayuganda nga mmwe azze okwesimba yeesoodeyo kubanga alaba waliwo ebitatuukiridde ng'ayagala bitereeza ayagala kwogera n'abawagizi be abawagizi bawulirize ensonga ayagala kwogera n'abannayuganda abatannasalawo basobole okusalawo ayagala kwogera na buli muntu mu disitulikiti gy'agenze roadmap weri bw'aba atambula ku kkubo sikiwa nti ayita abantu kuwagala kwabwe ne beereeta mu kkubo ne bamugoberera ne bajja ku laali ne babagoberera twamulaba luli yali buyikwe n'amala okwogera n'abantu lwamala okwogera n'abantu n'abagamba mugende waka nze agenda osembayo okuva wano naye ne bamukuba tiyagaasi kati twebuuza poliisi ki kye mwagala olukuŋŋaana luwedde essaawa nga tezinawera 12 naye era okuba abantu kati abantu bayagala batambula essaawa meka olukuŋŋaana luwedde 12 banatambula essaawa meka era balina kutambula after ezo essaawa so katukkiriza n'abantu kutambula after essaawa 12 so security yagamba security CMB naye abatawangula eddembe ly'abantu ery'okwasociatinga ery'okuŋŋaana we wali obuzibu kale kiki kyotandyagadde kiddemu kirabike mu ntambula zammwe naddala ba MP wano we tugenda ne ba president kyesaalyagadde kiddemu kirabike ndowooza it is police brutality mpozi n'ebibaddewo mu bululu obwaggwa nga tulaba nti nno omuntu awangudde si yalangiriddwa niwebeera nga evidence weeri oba nga tewali nsonga lwaki MP bamulangirira ku district ate president ne batamulangirira ku district so ebintu ng'ebyo bannayuganda tuba twagala nti nno bimu ku ebyo bye mwagala mutandikireko mu parliament waliwo abaali babireeta naye opposition yeeyawulamukko mu kubisemba okulaba nga kuba teyali wamu kyenja okugamba kubanga Mpuuga yali ayagala kujja nabyo n'abalala abaali baagala okujja n'ennongoosereza kyemmanyi nammwe oba PFF kyekyabagana n'okusimbawo pulezidenti nga mugamba temuyinza kugenda mu kalulu nga mwami Byabakama yakyaliwo olaba nga simwe mutakola kimala kulaba nga ebintu ebyo bikyuka nga opposition omanyi kankola example y'amaka ng'olina omukyala si buli kiseera nti omukyala kyanayogera ojja kikkiriza si buli kiseera nti kyonayogera ajja kikkiriza naye bye mukola mulina obikolera awamu amaka gasobola ogenda mu maaso si bwe kiri era ebiseera ebisinga obutakkaanya bamwe mufa okulaba nga abaana ne babumanya mwe mugenda okuvaayo okusalawo ng'ogaye genda ogaye maama oba maama gagenda ogambe daddi okitegeera so n'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gwendi kuba bingi ate kati muvuganya ekibiina kimu so omuntu omu bw'aleeta ekintu nga kiyamba ffenna awamu tulina okukikkiriza kati gwe twebuuze bwe ndeeta amendment bill nga njagala ndabe nti nno we balangirira MP we balangirira president kiba kibi oba kiba kirungi okusinziira nga bw'okiraba kuba kati kyetuba twagala tumanye nti oke Kampala Central president wange afunye obulu bwe buti oli afunye bwe buti tugende tubugatte bwonna mu constituency eziva mu Kampala tumanye nti Kampala yonna awamu president bwati afunye bwati Mugisha muntu afunye bwe buti Kyagulanyi afunye bwe buti tugenda okutuuka ku national nga tulina bitugattirawo naye kati mutuuse ku national Mr. Byabakama oba yenayina alangirira returning officer ayimidde ku TV atandise okwogera Seguku Central Zone president wa gundi afunye buti president wa gundi afunye bwebuti kati omuntu ali na kapiripiriiti Segukwa ebe mugasa kikoyesaawa naye singa olangira lumu nti Wakiso ono afunye bwebuti ono afunye bwebuti ne tumanya nti ne Wakiso
nga tewande wadi yakamwana nalangira obulubuvuddeyo bwe butyo bwagundi temulina mani power esobola bimanya wadde nga mukulu byabaka matanalangira it is the law etteeka tulina odigoberera kuba etteeka okubimanya mmwe ne mubimanya kubanga nammwe muba ne bugundi ba agent ababeeraawo nze kimanyi buli omu aba akuŋŋaanyizza ebibye ng'era musobola obbitaalinga ne biba bimu n'omanya nti pulezidenti wange mu Wakiso afunye bweziti kati kanninde wano then ninde byabakama byalangira finally ndaba oba bitaalinga n'ebyange bye nnina naawe oba olinda byababakama gwe toba na bibyo ekyo buli kandidenti asobola okukikola naye katugende ku tteeka ndowooza mu kulonda okwedda okwa US fena twali tukiraba nga baga wabulayo esaza gundi ne gundi naye ng'ebivudde mu masaza mala twabitegedde dda nga bayinza okugamba esaza gundi bakabalako percentage 40% wabulayo 60% naye ng'akulembedde tumumanyi mu saza gundi lwaki wano tekisoboka nde tulina amasaza tulina district lwaki wano tetukikola mu tteeka nti district eye Napaka district eye Kiruhura district eye Masaka gundi yakyaleebya era bwati bwali naye nga tubitegeera nga birangira kuva mu district okitegeera okusinga ffe okujja ne tutuuka wano ku bubalangirira e Kampala nga ebintu bikoze eki omuntu ayinza okuvayo n'abuuza nti opposition etera okulemera ku mateeka kankugereze nga ery'emmwanyi era abasinga obungi balyenyumirizaamu nayise etteeka ly'emmwanyi zesaali kwatigale newankubadde lyayita oli asigala alyenyumirizaamu nti yalwana General Court Martial kiki ekibalemesa okulaga ennyiike n'okulwana mu bintu ebimu kankugereze health education ebintu nga kati aga amateeka okukyuka ne muluma n'ogwemu ne tugamba nti babakubye naye nga babakubira kukyusa teeka livunaanyizibwa mu kulonda. By the way, what the example y'etteeka ly'emmwanyi nali disappointed by ababaka ba parliament naddala bali ku ludda lw'opposition nti bonna ba walking out of parliament nga kituuse ku ssaawa y'okulonda tetwakulonda ku walking out of parliament twakulonda kujja kuteesa ate n'ovaayo n'okyenyumirizaamu wayimirira ku nsonga ki kubanga nayimirira ku nsonga y'emmwanyi answered ya parliament tewaliiko eddoboozi lye lyawulira era ababaka abaasigala emabega ababaka nga Muhammad Nsereko ababaka nga Okot Pibitek Moses Junior abaasigala emabega ne bawogera ku floor ya parliament wadde akalute kali side yaabwe naye at least awo twabalaba olaga nti baalemeddeko kubanga okukikulonza ng'omubaka wa parliament kwogera kuvaayo kuteesa ekikulonza ng'omubaka wa parliament si kufuluma parliament ne weegugunga ekikulonza ng'omubaka wa parliament kutuusa eddoboozi lyabo abaakulonda mu parliament kuba omubaka wa parliament gwe muzindaalo gw'omulonzi abantu 4,47 ez'abannayuganda zigendagenda mu parliament kyebabalondako abantu 526 bagende bakole ki bakiike so omubaka wa parliament bw'otuuka ate wali ne weegugunga tuba tuweebuuza ki kyogenda otuteesa kuba naffe tusobola okwegugunga eno gye tuli eddoboozi yaffe ne lituuka so wali mu parliament gobeeranga agamba okay nze kankole for the camera bajja bwe natuuka mu korido kamera zijja kunkwata ngambe walabe mulabe ekyenkoze neekalakaasiza naye nga eggwanga terifunyeemu kuba omubaka wa parliament we national asset oli mukulembeze wa ggwanga na baba bateesa ebintu ebikwata mu district endala nebeera nga boogera ku oil owe oima byonna obiteesaako tolina ntiza kaninde lwe banayogera ku mwala gw'erufuka ewa enamasuba oba mu lufuka zoni wenja okola ki okuvaayo njogere wonawona olina okwogerako so abalonzi naye oba toli Wemakinde Ssaabagabo ng'oli wala londa omukulembeze gw'olaba ng'alimu ensonga ensonga azitegeera omukulembeze mu testing mu lulimi olukozesebwa mu parliament bakozesa lulimi lunnansi tebalukkiriza teringa parliament ya South Africa nti oyogera lulimi lwonna lw'osanze eyaffe oyogera kukozesa lulimi lumuntu mu testing weyinga point ye gy'ayogera erimu eggumba tetwakatuuka wali wa parliament nga tugamba bano nze nja kukuba apakati nja kulinnya ku mmeeza ebyo tubirabye tukoye tebirina bye tuwesizza ggwanga twagala omubaka agenda okuteesa ensonga njagala nkuwa example nya ekitabo kye nasoma oli yawandiika ekitabo n'akituuma omutwe Abu Mayanja the MP ekitabo kiri bwe nakisoma nalaba nti nno mu paalamenti y'eggwanga waliyo omubaka ng'omuyita Abu Mayanja kakyama naye nga Abu Mayanja n'ababaka ba paalamenti abaaliwo baali bamuyita the MP for MPs omubaka wa paalamenti so gwe omunnayuganda ali eyo nangolonda omubaka wa paalamenti asobola okubeera omubaka wa paalamenti banne asobola okikira ababaka wa paalamenti banne okusinziira ku bitambula
n'engeri kakuyege gy'atambulamu. Omuntu wa bulijjo afunye ekifaananyi ekituufu ekyokulonda omuntu omutuufu. Muyina bye mbagamba era nga mulaba babiwulira. Nze nga Joshua Makula eyesimbye Makindye Ssaabagabo ngezezzaako okunyonyola abantu emirimu gy'omubaka wa Parliament giri mu Constitution giri emirimu ena era nze neewuunya nnyo n'omubaka wa Parliament abayo n'aganira kulonkinga manifesto ani agenda ogisponsoring omubaka wa Parliament alina budget okitegeera omubaka wa Parliament ekibiina ki ate ekibiina manifesto gyalonkinga mbadde manya alonkinga ya kibiina kati nga gwe n'olonkinga ya PFF. By the way, kino kankigambe bannayuganda omubaka wa Parliament bw'oyitamu otuukiriza manifesto yo yawangudde wa president kuba yalina eggwanika ly'eggwanga yali controllinga oyo aba awangudde wa president kekaba akaseera ak'okukwatagana n'awangudde muweereza abantu oba mukwatagana temukwataganye bye yasuubiza byagenda okutuukiriza kyobola mu mirimu gya Parliament mulimu ogwa oversight okulondoola emirimu gya gavumenti eba eridde eri mu kuweereza eggwanga mu buyinza essaawa eyo gw'omulimu kweguli ogwa oversight. So olina okuva okulaba nga gavumenti yasuubiza egenda kukola enguudo zeewo zikoleddwa ogenzeyo mu kitongole eky'ebyenguudo n'obagamba nti enguudo zaffe enfu oba oli eno ozinze emikono ogamba ffe tuli opposition tujja kukolagana naabo tetulogana naba NRM tetulogana na kino ekibiina ekiwangudde basiba abalonzi kino kankibabuulire ebitundu byaffe bifaanana nga bwe biri kubanga ababaka bwe twalonda ddala bali mu opposition baganye okutuukira ebitongole bya gavumenti bisobola okukola ku bizibu byaffe endwadde zituluma ate ng'ekitongole eky'ebyobulamu eddagala gye riri era sente zaffe ziri mu malagala kubanga oli we banaamukuba ekifaananyi ng'ali ne Ruth Acheng ng'agenze wa minisita bagenda mukuba kemiko yenna bamuvunze oba abantu embeera eyo gye balimu ebagwanira kubanga be basooka okusoosowaza ne bagamba owange wamulabye Hazuuli yagenze mu NRM okusaba mbu asabayo tulakita kati biki byatugamba ateetera kyolowooza abantu tekibagwanira. Tuli ba mukisa ntukana akalulu akagenda okuddako gavumenti ya Mr. Museveni si yegenda obeera mu buyinza gavumenti ya NMC yegenda obeera mu buyinza naye gavumenti yo nayo negenda obeera mu buyinza nga si ya NRM oba ya NRM oba si ya NRM yeeyina tukolera ffe nga abantu eyina tukolera enguudo eyina tukolera ebyobulamu eyina tukolera ebyenjigiriza emirimu golondoole okitegeera olabe omubaka alina okulaba nga ebyo byonna bituuka ku bantu be era gwe president g'ogenda okulonda yenna yagenda otuweereza muganda wange mwanyinaze taata maama yagenda okutuweereza ffe ng'ababaka tulina otuusaayo eddoboozi lyo asobole okutukolako essaawa zino ebbula ly'emirimu lyeyongeddemu lisusse obungi wiiki eno ewedde yokka yunivasity zanga 3 za graduatinze abaana basubane omutwa abo bonna beegasse ku bantu abatalina mirimu abalina diguli esooka nga tebalina mirimu okitegeera so gavumenti ekozeewo ki okulaba nga egira gwe ng'omubaka ministry ekwatagana eya works ministry ya gender ekwatagana n'abavubuka okwatagana nayo otuusizaayo eddoboozi katutandikiraawo tugenda kuwummulamu katono bwe tukomawo tugenda kwongera kutunuulira nsonga za byabufuzi nga bwe zitambula n'abantu butya bwe bagenda okwetegereza abesa n'ebitundu byonna ebikwetoolodde batubuulizeeko so nga ate ne muganda wange Lawrence wali eri mu ndeeba ka message nkalabye webale kutugoberera Bannamakindye bandyesunze nnyo okulaba nga ebintu bikyuka naddala mu Makindye Ssaabagabo oyogedde nnyo ku mbeera esoomooza ereetedde abantu okubeera nga enjawukana mu byobufuzi zibaleetedde obutatuusa service eri abantu ba bulijjo tubadde tukyali ku muntu owa bulijjo oba omulonzi abasimbyewo bangi alonza atya obadde okyatuwa emirimu omubaka agiina bwegiti ne bwegiti naye egyo gyonna nga tugitegedde era n'otugamba nti omubaka taba na manifesto kakati bw'aba tagenda kunnyanjulira manifesto obulungi bwe mbutegeddewa kwobwo bwokka obuntu obuna bwe naategeera nti ono omulungi gwe nnina okulonda era naategeera nti ajja kukola representation ennungi. Weebale nnyo muganda wange. By the way, njagala nnyonnyole abantu mwena abalonzi. Gavumenti yekolera abantu. Gavumenti eya local government LC3, gavumenti eya local government LC5, gavumenti eya local government mwabalina ba mayor aba municipality ne divisions, ne gavumenti eya central government.
zezo government ezina budget era zezikolera abantu budget ngeri sponsored by the Ministry of Finance. Era buli mwaka wegugwako financial year bajja ne bapresentinga budget ne bagitusomera batuyita ntugenda yo mu lukiiko hall ne tuziwuliriza oba ne baziteeka ku TV oba ku radio ne tuziraba ne bazitusomera ku buli mutendera. Tewali mubaka wa parliament ayimirira mu constitution n'agamba nze kwasomera budget yange ey'omwaka guno n'ebintu bye ngenda okukolako. Lwaki? Kubanga omulimu gw'omubaka wa parliament ogumu twagwogedde kulondoola mirimu gya gavumenti, ogwokubiri kuyisa mateeka. Omubaka wo baba baali bayisa etteeka mu parliament n'afuluma n'agenda oyo tomuzza yakusala. Bwe baali bayisa etteeka ery'emmwanyi neyekalakaasa n'afuluma oyo tomuzza yakusala. Bwe baba baali nga bateesa ku UPDF amendment bill n'afuluma neyekalakaasa tomuzza yakusala. Kubanga yalina okuyimirira n'ayogera eddoboozi lyo ne lituuka. Yalina okujja n'akwebuuzaako n'agenda mu parliament birowoozo naye abituusaayo. Ne bannaaye muganda wange nsonyiwa kino kyogera Makinge Ssaabagabo twafuuka bamulekwa. Lwaki? Taata waffe alina okutushiikira mu parliament yatubulako. Bwe tulaba parliament nga bagiraga ku zi TV ez'eggwanga tetumulaba ng'ayogera. Bwe tubeera mu constituency tulinde ajje asake ebirowoozo byaffe tetumulaba bw'abyogerako. Mu councils mwalondoola nga tagendayo. Mu bukiiko n'adde njogera ne chairman meya owa division yamuyita buli lwe batuuza session ya cancer amuwandiikira ebbaluwa tajjangayo. Kyokka ng'ate omubaka owa Wakiso omukyala aina ndoza kanso oba ziri 29 zalina okutuulako ye at least mu myaka 5 asobola okujjayo emirundi 7. Okiraba? Naye ono owa Ssaabagabo kitegeeza omubaka tasobodde na kujjako jjukira omubaka bw'atagenda mu council za districts oba za mitendera zino ezya divisions tayinza kumanya birowoozo biruma abantu wansi. Jjukira oba ateekamu amafuta n'atambula. Mu bintu tetumulabamu nga azze okukiika. Tutuuza enkuŋŋaana z'ebyalo eza security, enkuŋŋaana ez'amataka tetumulaba bwajja. Ye kennyini tayita nkuŋŋaana. So ebirowoozo binaatuukayo bitya? Kitegeeza n'omulimu gwe ogwa representation, omulimu ogw'okuna takoze eki? Tagukoze. So okitegeera muganda wange. Ogusooka ogwa budgeting tagukoze. Ogwa oversight tagukoze. Ogw'okuyisa amateeka tagukoze. Kati guli wagwagenda. Bwe yata budget nemugenderamu 5 nemugendera teyabiraba nabiraba budget bagita ngekukusiddwamu 5 ne batabiraba naye ne bejjako omusango teyakukusibwamu yaleetebwa mu lwatu ne babawa ekipapula naye abaka ba parliament betulina abasinga omu tebamanyi nakola research. Okitegeera tebamanyi kukola research. Tasobola kuanalyzinga document. Essaawa zino tuyambiddwa no tulina artificial intelligence AI tools ezo tuyambako okuanalyzinga document. Tebamanyi nazikozesa. Tulina ababaka ba parliament nga n'okukyusa ekifaananyi kya WhatsApp asooka kuyita mutabani we oba n'ayita mulirwana alina omwana omuto n'amuyambako okyusa ekifaananyi. Si mulimu gwa mubaka wa parliament. Si mulimu gwe. Ne kati analyzinga atya budget. Ssemujju twamulaba yajja ku lumu ku TV ng'alina budget yeekomanga wano n'agiwummuzaawo. N'abuuza president kati gwe kitwala ennaku mmeka gy'analyzinga. Naga ffe tetwebaka. Kyola tulina omukisa okwogera ne speaker akulaba nga byogera birimu ensa. N'omubaka waffe atubulira we budget yagisoma yona n'agitegeera. Ate enduulu z'ebitaano tetwandizitegeredde waawe essaawa ezo naye olaba zaatwala ebbanga ekiraga nti abazimanyako baali batono. Era ojja kwetegeeza nga ababaka abasoma budget ne bagianalyzinga bo tebavaayo kaayina nti gundi bamuwe sente bwezi. Kuba budget bagitegeera ne bamanya nti nno erayika yali nsobe yaffe oba ffe twasalawo. Era nabo tebaddayo kukimanya we bamanya nti yali tebaddangayo kukyogerako. Okitegeera naye kati ekyo nga tukivuddeko okuba ninga nkadi omuntu omu oba okola kinze njagala njogere ku mubaka ow'ensonga alina kubeera atya. Mubaka ow'ensonga alina okuba nga amanyi okukola research. Mubaka ow'ensonga alina okujja n'ayogera ku bizibu byammwe naye n'abawa ne solution. Si kukanyabukanyi kwogera gavumenti ekola enguudo, gavumenti ekola amalwaliro, gavumenti ekola amasomero be tukooye ente mu bbanzibe. Sooka onyonyola abantu gavumenti efuna etya ssente. Ssente zaayo zivaawa zeekozesa. Gavumenti spending etya ssente. Gavumenti erina kumalawo etya ebbula ly'emirimu.
right now bitundu bya busoga ba discovering zeyo rare earth minerals era Uganda ezitunda eziguza factories e China zezikola screening yesimu yo enungi bwetyo ezo minerals ziri mu Uganda na Congo na Eastern Congo yoka kitegeeza government mfojo okutunda raw material ku bei entono ziguza aba China esobola okutandika factories zayo wandubanga screening fa baziguza aba China ne mugattako okitegeera kiki tuba tufunye tugenda kukolera abantu emirimo factories zigenda kusasula emisolo government egenda kufuna omusolo ekirala ligenda ku exporting emali kitegeeza sente zaffe tugenda kufuna value ebeerenga erinnya sente zigenda kuyingira mu ggwanga ne value ya sente zeeyongere olaba okubya ebintu bisatu okuletingidde abantu emirimo government ogyongedde omusolo okitegeera ne income y'eggwanga yeeyongedde mubaka asobola okuanalyzinga ensonga tunakolaga nti kisobola okumalawo ebbula ly'emirimu oba emirirawo emyezi kuwagira gavumenti ebakoledde emirimu abavubuka banaye no providing a solution kubanga gavumenti era bw'ogenda mu kitongole kya gavumenti naawe olina okunywa kati tukole ki tosibagamba okole mukole enguudo tukole ki era ze sente meka ze tulina emakindi esaabagabo gavumenti erinako meka what is the ratio of abantu abalwala ku balwasawo abaliyo nga tunagenda nakuki abantu balwala waliwo endwadde esobera okuziyizibwa gavumenti ekole ku kyokuziyiziiza malaria nalimbaga all communicable diseases nze naliko mu nsi ya South Africa tewaliyo malaria ne bakikola batya era bamutya nnyo era bw'osanga omuntu ali malaria bakubuuza wakajja mu ggwanga era kyokweza nga bonna balina malaria bakajja mu ggwanga era bw'oteefaako okukozesa herbs oyinza okufiirayo kuba abasawo tebamalina malaria kyeki ewaabwe okitegeera nagamba abantu muganda wange yalwalako yagenda naye oba yamulwala atya yaye South Africa bamukwatanga wa Ebola nga bonna beesabise bali nga malaria naye yeewuunya tebagumanyi nagumanya eggwanga lyakafuna independence 1994 likikoze litya kuva mu 1994 nti nno endwadde ngezo tezikyatta bantu nti kati South Africa endwadde eziruma abantu they are called lifestyle diseases sirimu eva ku nneeyisaayo high blood pressure eva ku ndyayo sigamba nti nno nagenze mu kitundu nga waliyo ensiri ezitambuza omusujja ne gunkwata kolera n'agwa South Africa omugenda mu maka g'omu n'omuganda njagala ku mazzi akwata glaasi nagenda ku taapu n'akusenera n'onywa wana Uganda kikole typhoid ensi ziri zakikola zitya okulaba nga tewali na typhoid ababaka baali bansonga policies nga zikola naye kati mulina omubaka yeeyita musawo talina na baluwa ya busawo aguze ambulance omulimu gwa ambulance kutwala mulwadde nakomyawo mufu nwagala nnyo abalwadde muganda wange tunaatera okubanga tuvako ndawo nzijukiza Kayibanda yagamba ababaka babi nnyo ababaka buli amala okulondebwa agamba ngenda bagulira ambulance batwagaliza kufa ogula ambulance etwala emira onjagaliza kufa oli muzadde nawe kenyini oyagala nnyo olwala ambulance etwala mulwadde eddwaliro kasita likola ekomyawo mulambo ani ayagala okulwala ani ayagala okufa Joshua Makula ngenda tuusa eddoboozi yawe mu kitongole ky'ebyobulamu gavumenti eziyize endwadde nga tutandika ku malaria bamuziyize bw'ogenda nakoze research mu kiriniki ez'omu Busaabalawaadi abasawo ne mbabuuza ndwadde ki abalwadde esinga obbaluma wana bajja baŋŋambye malaria asobola oziyizibwa baganda bange mulonde Joshua Makula kubanga ekyakimanyi era agenda okulaba nga kikolebwako Joshua Makula mu ddakiika ezibulayo zine essatu nandyagadde okubuulizaamu nti opposition eyina ebifo bya palamenti 7 oba byetasobodde kusimbako bantu opposition nupu teyinayo babaka n'opposition yonna teyinayo babaka kiki ekireetera opposition ya Uganda okuba kubanga mu nsi nga America olwawo nnyo girimba nti oyina ababaka ba palamenti 4 era ogwo ogenda okuba president bo batandika okubala obwa president nga basinziira ku babaka ababaka ebifo 7 temulinaawo omuntu n'omu by the way kyogedde kyo ne Kenya we kiri sinzira ku babaka boolina okulaba obona controlling government so ekyo tulina okusooka ne twebuuza condition ki ezaleetedde abantu obutasobola kukwesimba ku ebyo ebifo okitegeera first of all nina okukkiriza nti
wabanga waliwo ebifo bye tutasobodde kuzimbako bantu kitegeeza weakness yaffe naye lwaki weakness yaffe waliwo ebifo ebimu ng'abantu baavayo ne beesoolayo ne batakola ki kati ng'ekifo kya woman MP nebbi ewali n'omubaka gwe balangirira Nyamutooro gwe balangirira nti ali unopposed candidate yavaayo yasoma ebitabo bye certificate agiine ya USCE nene bamudisqualifying kati yakoze appeal oyinza notwala emyezi emirala 6 nga tebanagiwuliriza okitegeera so kitegeeza n'akakiiko k'ebyokulonda kali a bit biased on one side nti bwe batwalayo okwemulugunya kalina side gye kasalirawo ne kadisqualifying abantu example endala ebukedya bakandidate bajja ne beesuulayo okwesimbawo okwali wa independent okwali wa FDC okwali wa NUP naye bajja ku nkalala z'ebyokulonda naye nga bo basoose ne baverifying nti ku lukalala lw'okulonda kweri kuba system weri republic naye bajja ku lukalala lw'ebyokulonda kakiiko k'ebyokulonda abalala ne babeegaana kyekinge kaadi mwazi bawa naye nga tebawa kaadi omuntu omulala n'agenda ne ku kitebe ky'ebyokulonda ky'ekibiina kya NUP n'akwata bendera yaabwe okubakiikirira yamala ne yeegaana waliwo ensonga waliwo ekiri emabega y'ekitwalaba ekiri mu kateni ekyetera abantu kuba yasooka n'abulawo n'amaani agamba obumu bwo mu buyina okusobola okuserekitinga ababaka kuba tulaba mu Kampala waliwo ebifo nga Kampala Central erina abantu 15 ONRM aliko omu kitegeeza asigadde ba opposition temusobola gabana kuba tulabyeko be mugabanya Luyirika yasaba Woman MP bamutwala make temusobola gabanya ababaka bana abanje nnyo abali mu kafuuti ko kati yiri eri Kyaddondo East eyina bangi bonna ba opposition ONRM alimo ne bagenda ko mu bitundu ebirala mpozi ekuwa example ya Kampala Central nga bw'ojogedde waliwo official NRM candidate ndoza ya Ajatimisa ni wabaawo Susan naye wa NRM TLU wa NRM Muhanji Moses wa NRM so olaba ne NRM naye bayina bangi tebasobola gendako so okuwa example yoka yesoose ekifulu ekibiina ky'ebyobufuzi active kwe kusimba ababaka era ebibiina byonna ebisimbyewo ababaka before ebyenjawulo byamaanyi biba bituukiriza step esooka kutuuka ku goolo yaabyo okitegeera waliwo example ya America waliwo ebibiina by'obufuzi bingi just lwakuba ebisawundi nga biri bibiri Republic ne Democrats naye nga ne ba independent gye bali bangi era John McCain was an independent yali senator naye nga independent era waga was the longest serving independent nga tannafa kitegeeza yawangulanga akalunga wa independent ku bwa senator wadde weyesimba kwa president yafuna ekibiina kye yeesimbiramu so okwesimbawo ddembe lya muntu muganda wange gwena yeesimbyewo ddembe ly'okwesimbawo oliwa ddembe okwesimbawo n'owangula oliwa ddembe okwesimbawo n'ogwa basiibule bannamakindi so bannasaabagabo Joshua Makula nange nga bweliri eddembe lyange okwesimbawo neesimbyewo Makindi Ssaabagabo basaba obuwagizi bwammwe Joshua Makula yagenda okujja okulaba ng'ayogera ku nsonga zaffe ezikwata ku bbula ly'emirimu ensonga zaffe ezikwata ku byobulamu ensonga zaffe ezikwata ku byenjigiriza ensonga zaffe ezikwata ku buli kintu ekituluma Joshua Makula amakula ga Ssaabagabo ku luno togenda bana tetujja kusukkako wano nyongera okubaaniriza mu lunch hour David Livingstone Kiganda Salongo sawa